Mwasize mtyano abazukuse naffe tubadire mwagatali konfufunga bwe gabadde mu kiro nze Sanyu Robina Mweruka ndine Mebo Mulungi kiriza tutandike n'ebikulu ebyagabaddemu webale nnyo webalire ddala okubanga osazeewo kutuula ku Bukedde TV1 tukutuuseko ebigenze mu maaso mu ggwanga nze Sanyu Robina Mweruka ndine Mebo Mulungi katutandike n'ebikulu ebiri mu lunaku olwaleero ebikulu mugataliiko nfoofo ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Lanzo Luxury Bathing Soap, the ultimate refreshing feel. Distributed by Chapa General Enterprises. You can find Lanzo Luxury Bathing Soap in shops and supermarkets nearby. Poliisi eggalidde abafumbo be balumiriza okutuma abatemu abatte yali omusuubuzi omututumufu bamutwalako obukadde 4. Amasomero agawerako gaggaddwa mu kikwekweto mulimu omusomesa omusajja asangiddwa yeegalaamiriza mu kisulo ky'abawala. Okuwandiisa abaneetaba mu kulonda bassentebe b'ebyalo kutandise abaliko beesunga okwongera okuweereza awatali kibuyagaye. Obwakabaka buyisizza embalirira y'omwaka 2026-2027 esoba mu 4,000. Tugenda kussa mu enkola enywevu kale webale nnyo webalire ddala okukkalira ttandisa agataliiko nfuufu era nga tutandikidde Masaka poliisi ng'ekolera ku biragiro by'omulamuzi wa kkooti e Masaka ekutte n'eggalira abafumbo ku bigambibwa nti bano be bagulirira abatemu abatta eyali omusuubuzi omututumufu mu kibuga Masaka Hajat Aisha Nantayi eyali amanyiddwa nga Nakinsige. Bano bakuliita n'ensimbi ezaali zikunukkiriza mu bukadde 40. Kigambibwa nti ensonga zaalimu okugaanira ekyapa. Abafumbo wa Lisemanda ne mukyala we Zahara Nansubuga be bakwatiddwa ne baggalirwa ku biragiro bya kkooti enkulu e Masaka ku bigambibwa nti beenyigira mu kugula abatemu abatta yali omusuubuzi omutumufu mu kibuga ky'e Masaka. Hajat Aisha Nantaye yali amanyiddwa nga Nakinsige n'oluvannyuma abatemu ne bakuliita n'ensimbi ezikunuukiriza mu bukadde 4. Omugenzi Nantaye yattibwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 2019. Abatemu bamuzinduukiza mu maka ge agasangibwa ku kyalo Soweto mu divisioni ya Nyendo Mukungwe mu kibuga ky'e Masaka ne bamutta mu bukambwe nga beeyambisa ebiso okwali amajambiya embazzi n'ebirala n'oluvannyuma ne bakuliita n'ensimbi ezaali zamuweereddwa mutabani we yali emitala w'amayanja. Nga wayise ennaku eziwera oluvannyuma lw'abaana b'omugenzi okumukubira amasimu nga takwata omu ku baana be yasalawo okwesitula okugenda mu maka ga nnyina okumulabako wabula kyamubukako okusanga nga nnyina yattibwa omulambo gwe ne gubikkibwako ebigoye. Ono yadduukira ku poliisi e Masaka naye yasukiramu bwetu n'etandika okukola omuyigo ku bantu abaali emabega w'ettemu lino okukakkana ng'ekutta abasajja 3 okwali Ronald Lutaaya, Alex Makanga ne Mujuni amanyiddwa nga Mukiga. Bano baatwalibwa mu kkooti esookerwako e Masaka ne bavunaanibwa emisango egy'okutta n'okwekoba n'okutta omugenzi Nantayi bwe batyo ne basindikibwa mu kkooti enkulu okutandika okwewozaako ku misango egibavunaanibwa. Wabula bano baasooka kwegaana misango kutuusa sabbiiti ewedde lwapondoose ne bakkiriza nti ddala kituufu omusango baaguza ku biragiro bya mwannyina w'omugenzi Ali Semanda ne mukyalo we Zahara Nansubuga oluvannyuma lw'okubagulirira okutta Nantayi ng'enta bwe yava ku nkaayana z'ettaka ze baalina mu famire ng'omugenzi yalemera ekyapa. yakkiriza nga bwe yali yakumanyi era nti newe mwakyalayo ng'omukeeyi UDA timwanya bulula ebinfomwali TV flat screen liigi ne miliyoni 33 oluvannyuma lw'okutta Hajati Bernard yayingira mu kisengera n'ebijjayo ssente ezo ne muzigabana n'atwalako ebizibu. Ebigambo bino byawalirizza omulamuzi wa kkooti enkulu e Masaka ali mu mitambo gy'omusango guno Victoria Nakintu okuyisa ekiragiro ekyokukwata Semanda ne mukyala we Nansubuga
nabo batwalibwe mu kkooti beewozeeko. Olunaku olwaleero poliisi ezitukiddemu neekwata abafumbo bano era nga mu kiseera kino bakumirwa mu kaduukulu ka poliisi e Masaka. Omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Masaka Twakasirye akasizza okukwatibwa kw'abafumbo bano ng'ategeeza nti obudde bwonna bagenda kutwalibwa mu kkooti bagasimbagane n'omulamuzi. Waliwo obujulizi obwabonese mu kkooti nga abaasigala mu kkooti balumiriza nti bo batta ku biragiro bya bano y'omwami ono Ssemanda. So kwe kulagira poliisi ebakwate era tubalina mu kaduukulu kaffe nga beteekateeka ate batwala mu kkooti. Fiona Nanyomo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate nga tubuddeyo ebikwekweto ku masomero agatalina bisaanyizo mu disitulikiti ey'e Wakiso binyiinyitidde era nga gawerako gaggaddwa wakati mu bagaddukanya okusaba okusonyiyibwa. Kyokka wakati mu kikwekweto waliwo essomero erisangiddwamu omusomesa omwami nga yeegalaamirizaako mu kisulo eky'abaana abawala. Ebikwekweto ku masomero agatalina bisaanyizo mu disitulikiti y'e Wakiso bitandikidde mu ggombolola y'ensangi ku ssomero lya DHK Education Center eriddukanyizibwa Dennis Kateregga. Kigambibwa nti wano abamu ku basomesa basangiddwa tebalina mpapula za buyigirize nga n'ekisulo ky'abayizi ate kibadde mu kibiina nga n'obukyafu ku ssomero lino bye babadde baana baliwo. Zo kabini zisangiddwa nga zajjula dda nga n'ekifo aterekerwa emmere y'abayizi kikuba ensisi. Kigambibwa nti nnyini ssomero lino bw'abuuziddwa ebbaluwa eyamuwa olukusa okuliddukanya ategeeza nga bw'abadde mu kwetereeza. Sooka otereeze okuyite tulabe oba otereezezza tukukkirize ogulewo essomero. Embeera ey'amajenjeeke esangiddwa ku ssomero lino ewaliriza omulamuzi w'amasomero e Wakiso Philomena Namilembe n'abalambuzi abalala okuggala essomero lino olwo abayizi ne balagirwa okuddeeka mu mbeera ya siika kuyamba gavumenti kusomesa abaana ba ggwanga naye ate amasomero ageetetenkanya obwetetenkanya tebagenda gakkiriza kumalira abayizi biseera. Beeyongeddeyo ku ssomero lya Margaret Bright Junior School ng'eyo naye ebibiina by'abayizi bibadde beeraliikiriza ng'essaawa yonna biyinza okwerindigula ku ttaka. Ekizimba omusuzi bw'abayizi nakyo embeera ebadde yakutetenkanya ekiwuniikiriza abadde ku mulimu gw'okulambula amasomero. Regina Namusoke omukulu w'essomero lino entu yasazizza bibatu nga bakiraakanda kwegayirira abalambuzi bamuweyo akadde atereeza ebiso bye ng'afuuyira ndiga mulere. Nnyabo tosobola mu ddoomu eyo, kale woba osulayo yiyo n'abaana bo basobola osulayo. Niyo abazadde abaweereza abaana baabwe wanne baba bakuwa akasente nga kenkana ki. Bwe gutuuse ku bya layisinsi ategeeza nti embeera si nnungi era lino nali abalambuzi b'amasomero baleze baligadde. Ku Bright Junior School ku kyalo kyekimu waliwo abayizi abasangiddwa nga babibiina bibiri naye nga basomera mu kibiina kimu nga nannyini lyo yeegayiridde. Kyokka ne bamuddiramu nga beeni bwe yaddiramu obukulu obutono n'abakkiriza okwambala empanvu. Kyokka balagiddwa okwetereeza. Mu ggombolola y'e Kasanje bakunyizza nannyini essomero lya St. Bali ku ddembe nga ejja ssenti bangi ng'onayogedde ebitakwatagana n'ebibuuzo ebibadde bimubuuzibwa. Ono bw'aboozeddwa ku kya layisinsi ategeezezza ng'ekirwadde kya COVID-19 bwe kyabayitamu ennyo. Kyokka alemeddwa okunnyonnyola omuwendo gw'abasomesa bye balina mu ssomero lino. Twatambuzaako ebintu byo era naye tubikola ne bikola ki ne biggwa. Madamu sikimanyi eko ebintu okubitambuza. Akanze kweziribanga nga bwe yeegayirira nga bw'agenda okutereeza embeera. Abalambuzi ne bamutegeeza nti aludde ng'abazannya kanneemu kannabbiri nga Dennis Kabanda omulamuzi w'amasomero bw'annyonnyola. Bwe nkugamba nti essomero libeera layisinsi nga limaze emyaka 16 n'ogamba fayiro wajjuzaako era otandise process si kyetwagala. Lino nalyo essomero ligaddwa gujabagidde ku ssomero lya Shayan Islamic School nga kigambibwa nti waliwo omusomesa omusajja asangiddwa ng'awujjaaliddeko mu kisulo ky'abayizi abawala. This is a dormitory for girls. And how come you're here? Okay, we understand you're not fine. But is this a dormitory for girls? So are you a teacher? Kyokka kitegeerekese ng'ekisulo ky'abayizi abalenzi kye kimu n'ekyabayizi abawala
ekitabudde abalamuzi b'amasomero. Ebibadde bikolebwa mu ssomero lino byonna bibadde bimenya mateeka okwakkana nga nalyo liggaddwa nga Kabanda bw'annyonnyola. Abali mu kisulo mugende wali eri. Kati abali mudde mugende mukwate. You get your bags, you come back here. Kabanda asabye abazadde b'abayizi masomero agaggaddwa okubatwala awalala ng'olusoma terunnagenda nnyo wala, n'alabula n'abanaasalekkerejje okugula amasomero agaggaddwa nga tegatuukiriza bisaanyizo. Kuba abasomesa bonna tebali qualified. Amasomero mwegali muno amalungi. Tutwale abaana mu masomero amalungi. Ku ssomero lya Entebbe Creamland wabadde bwakasatiro oluvannyuma lw'abasomesa babiri bokka bagambibwa okuba nti bali ku ssomero lino okudduka ekyosi kimala okuyita. Abayizi abasangiddwa bakakasizza nga balina abasomesa babiri bokka. Naye gwe just imagine a secondary school mulimu akasomesa kamu. Ate bwe tuzza olaba engeri gye katuweruka amizi. Kino kinyizizza abalamuzi b'amasomero ne baliggala nga Diana Nansubuga omu ku balamuzi b'amasomero bw'annyonnyola. Abayizi besomesa bokka, ebisulo bibi nnyo, basula wansi, abaana beefuga bokka. William Mutyaba yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate akakiiko k'ebyokulonda katandise mu butongole okuwandiisa abantu mu byalo bagenda okwetaba mu kulonda bassentebe b'ebyalo nga kuno kwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno. Abantu bajjumbidde okwewandiisa era emboozi eno katugirabe. Okuwandiika bagenda okwetaba mu kulonda kw'abassentebe b'ebyalo okutandisa olwaleero okwetoloola eggwanga. Mu Kampala Central okwewandiisa kujjumbiddwa era kubadde kwa bbugumu ddala. Mu bitundu ebisinga abantu basimbye ennyiriri okusinziira ku erosi zaabwe ne mu bitundu bwe babeera. Ebiseeko ku erosi ez'enjawulo okubadde Nabugabo, Shauliyako, Kikuubo, Muzaana, Kasaato Zooni, Nakivubo n'awalala. Mu kino abeegwanyiza ebifo by'obwassentebe babadde tebava mu bifo bewandiikira abalonzi era enjuyi zonna zibadde ziwaga. Abamu ku bano bataddewo emizindaalo okukunga abantu okujja bewandiise. Abantu bazze mu bungi tubakunze era nga mubalaba tubagaidize nga balina okweyisaamu nga batuuze nabatubuliza olw'ensonga batinamu obwesige n'olw'ensonga eyo mbakubiza tanakutuuka waneeno. Mujje mu bungi mwewandiise musobola okubanga mulona kyamana mu mwagala. Oluvannyuma meeya wa Kampala Central Salim Uhuru n'omumyuka wa RCC wa Kampala Geoffrey Serwadda balambudde ebifo ebiwandiisiza okulaba embeera bweri. Banna beewandiisiza mu bifo ebalonderera ne bakunga abantu okujjumbira okwewandiisa. Okwewandiisa weetaaga ng'olina national ID oba nini namba. So ndi musanyufu kulaba abantu bajjumbidde nnyo exercise eno kati kisigadde kuba abeesimbyewo ku mobilizing abantu bajje bewandiise. Mu ngeri emu wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu mu Kisenyitu mu luka gwa Kasaato Zone wakati w'abatuuze ne ssentebe waabwe aliko Sunday Nkoyoyo. Ono abadde ayagala okwewandiisa kubeere mu ofiisi ye abatuuze kibaganye. Yakiwaliriza alondoola okuwandiisa mu muluka guno Stella Byona okuwandiika kukolebwa wabweru ekisanyusiza abatuuze. Nkoyo yategeeza nga bw'atagenda kukkiriza bayaaye kukola kavuyo mu kitundu kye. Olwekyo kino kigenda kukubaganya abantu. Oleese buli muntu yenna mutuweekalaandike. Etteeka ligamba omuntu omusombe w'ekyalo alina okuba abakulembeze ababaddeko tulinganga abatakyaliko tetukyasobola kwogerako waliwo abavubuka abato n'abayaaye abaagala okwesimbawo. Iyo mu Kakajja Zooni abantu bajjumbidde okwewandiisa nga ssentebe Godfrey Kakande asabye akakiiko okuyamba ku bantu baabwe abatalina density. Abantu abamu epapula byajja kadesome tuwa kubanga bagamba bagala voters card oba national ID. Enda tezinaba kujja voters card tebuliiwo naye nga batuuze bo betumanyi katunakwata ate nga balina okulonda. Bassentebe abazze okuvuganya bategeeza bwe bati ekituleese okulaba nga tujja mu bantu embeera embi ebaddewo bano bakyamaani abafoolwa obwa kyamaani amaka gaabwe babadde banyigirizibwa nnyo ku kyalo
ensalawo nenvaayo nga nze Katerega Ismail nesimbewo ku kyalo kino. Ffe tubakakasa nti obukulembeze abakadde ababaddeko temulufuula lutalo. Eno generation y'abavubuka. Okuwandiisa kuno okutandisa olwaleero okukomekerezebwa ku Lwokutaano nga 10. Okuvaako e Bunnamwaya munisipaali y'e Lubaga naye abatuuze batandise okwewandiisa okusobola okwenyigira mu kulonda bassente b'ebyalo ku nkomerero y'omwezi guno ng'ennaku z'omwezi 28. Mu bifo ebituukiddwamu abeewandiisa badde bajja musolesoole. Amu ku babadde bassente b'ebyalo betwogereku nabo okuli Vincent Kayima owa Bunnamwaya Central ng'ono amazeeko emyaka 3 beddu baliko bye bataanyiza. Kirungi okuddamu okulonda kubanga n'abajja sikulemerako. Abalala abalondebwa mu kisanja ekiwedde lwe baasemba okulonda bassente b'ebyalo okuli Haji Muhammad Sali owereza B ne Muhammad Musoko w'Ekapeke Kibuye Parish bagamba nti bakyalina ddala embavu okuweereza abatuuze baabwe mu bitundu. Chairman aliko era asuubira okuddako inshallah mwezi. Nsweka tekebadde kisennaba kubambi sofa bakyawandiika bulungi abadde bakyajja bulungi bonna bawusasanga yonna. Mwenda bw'omwaka nabo wangu nendaga kubanga abatuuze bampatta obuwagizi era bansabye okuddako. Nzizeewo nesimbewo ku kyalo kino nkulembedde emyaka 7 naye ngenda kuddamu nesimbewo ekyalo kino ngezezzaako kikola. Ebyenjawulo njantandikire bannange bakomye kwongera buyonjo ku kyalo ebyakyo kiito neomu naddala okugobera ddala babbi b'ettaka bafuusemu okusumba abantu baffe. Ffe mu bitundu byaffe mwe tuli tuweereza buweereza bantu. Kale ate olunaku olwaleero Obwakabaka busomye embalirira y'omwaka ogw'ebyensimbi 2026 2027 ng'embalirira eno ya buwumbi 409 n'obukadde 315. Embalirira eno eyisiddwa mu lukiiko lwa Buganda olutudde e Bulange Mmengo nga Katikkiro Charles Peter Mayiga gy'asinzidde n'avumirira abo bonna abalinyirira eddembe ly'obuntu. Olukiiko mwe basomedde embalirira ya Buganda 2026-2027 lukubiriziddwa Sipiika Patrick Luwaga Mugombole n'omumyuka we Ahmed Rasa ku mbuga e Bulange Mmengo. Lwetabiddwako Katikkiro Charles Peter Mayiga, baminisita ab'Emmengo n'aba gavumenti eyawakati, abaana b'engoma ab'amasaza, bannaddiini okuli Ssaabasumba Paul Ssemwogerere, Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi, bannabyabufuzi okuli n'akulira oludda olwabula gavumenti Joe Ssenyonyi, bammemba b'olukiiko n'abantu abalala. Lutandise na kwogera kwa Katikkiro ku mbeera nga bw'eyimiridde mu Buganda n'enteekateeka ez'okkuza amatikkira g'abeene ag'omulundi ogwa 33. Amatikkira tujja kugajjukira nga twebaza Katonda atubedde emyaka gino 33 egyakayita. Tujja kubeera mu kkanisa eya Watoto, bagiyita Watoto Church ebweyogerere. Kamalabyonna avumiridde ebikolwa ebityoboola eddembe ly'abantu n'agamba nti kikulu nnyo okuba n'obufuzi obutambulira ku mateeka ng'omuntu ateeberezebwa okuzza omusango atwalibwe mu kkooti. Tulowooza nti omuntu aba amenya amateeka ayitibwe ku poliisi kubanga era amateeka be gagamba, ategeezebwe amateeka ge yamenye. Bw'aba waakukwatibwa akwatibwe misana, aleme kuwambibwa, abamukutte beeyanjule, atwalibwe mu kifo ekikkirizibwa mu mateeka. Abakwatibwa baleme kutulugunyizibwa. Lwaki omuntu ng'akwatiddwa aggyibwamu engoye oba omutigaatiga oba omukozesa ebitasaana? Ebintu ebyo bijja tuleetera akabasa. Embalirira y'omwaka guno eyanjuddwa omuwanika Robert Wagwansibirwa era nga yamyuka Katikkiro owookubiri nga ya buwumbi 409 n'obukadde 315. Embalirira eno erinnye n'ebitundu 34 ku buli 100 bw'ogeraageranya ku y'omwaka gw'ebyensimbi oguwedde eyali ey'obuwumbi 320 n'obukadde 588. Tusuubira okuyingiza obuwumbi 409 obukadde 315 emitwalo 856 ne siringi 147. Embalirira eno erinnye ebitundu 34 ku y'omwaka
gwe tumazeeko. Embalirira eno etambulidde ku mulamwa ogw'okusitula omutindo ng'egendereddwamu okudibya enkola ey'emirimu eyagadibe nga lye n'okutumbula embeera z'abantu naddala mu byenfuna. Kaweefube ono gwe tuweebwa omutwe agenda kutuwaliriza okweggyamu enkola eyagadibe nga lye oba eyakanaggweramu eyo. Otukole ebintu ebiri ku mutindo gw'ensi yonna abantu ba Ssaabasajja basobole okufuna omuganyulo mu gye bakola nga bayingiza ensimbi ezeegasa. Nsibirwa ayogedde ku nteekateeka n'emiramwa embalirira eno kwe yeesigamiddwa neyeebaza gavumenti eya wakati olw'okubawa obuwumbi 38 ezikozeseddwa mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde. Gavumenti eya wakati tugyebaza yatusasula obuwumbi 38 n'ekitundu mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde ku buwumbi obusukka 2 bwe twali tugibanja obwakakasibwa oba 5 obuwumbi 5 butanakakasibwa bwe tugibanja naye tugyebaza olw'obusatu mu 8 n'ekitundu. Alaze ensimbi eziri mu mbalirira gye zisuubirwa okuva okuyingira mu ggwanika okuli bannamikago gavumenti eya wakati ku nsimbi Buganda z'ebanja amakolero obwegassi n'ebyenjigiriza era nga zakusaasaanyizibwa ku mirimu egy'enjawulo egiteekateekeddwa Obwakabaka. Nvubo project mu mbalirira eno egunjiddwawo mu Bwakabaka okusobola okutambuza ensimbi eziva mu projekiti z'Obwakabaka ng'abantu bakozesa emitimbagano mu kifo kya ssente ez'obuliwo n'enteekateeka y'ekibangirizi ky'amakolero n'ettendekero ly'ebyobulimi ejjeza. Enkolo eno ejja kuwagira enteekateeka z'Obwakabaka ezirimu emirimu egy'okusasula oba okuwanyisiganya ensimbi ejja kusobozesa n'okusindika essente wakati w'abantu P2P n'okusasula engeri endala eza digito twewale okutambula n'ensimbi. Embalirira eno era etunuulidde okutumbula obukugu mu bannabitone. Tugenda kussa mu enkola enywevu ey'okuŋŋaanya n'okutaputa ebikwata ku bavubuka abalina ebitone eby'enjawulo nga tukozesa ebiralo bino tujja kusobola okuyunga bannabitone abato ku bibiina ttiimu n'amatendekero ag'enjawulo. Omuwanika Nsibirwa agambye nti embalirira eno yeesigamiziddwa ku tekinologiya ebibalo ku mbeera y'ebyenfuna mu nsi yonna emitimbagano obwerufu n'amaanyi mu kubanja gavumenti eya wakati ssente Buganda z'ebanja ezisukka mu buwumbi 2. Twebaza batusasulako obuwumbi 38 n'ekitundu naye omwaka gw'ebyensimbi guno tusuubira obuwumbi 2 buno nabwo bwalize Ssaabasajja n'amaliriza emirimu gye. Bammemba b'olukiiko nga tewali kweyawulamu basembye embalirira esomeddwa n'eyisibwa. Ngenda okulaba omukyala bamutaddemu n'engamba aweera kale. Mu lukiiko luno olupapula lwa bukedde lusiimiddwa olw'engeri gye lukutemu amawulire agakwata ku Buganda naddala ag'ettaka n'ag'amatikkira. Oluvannyuma minisita w'ensonga z'olukiiko Noah Kiyimba asomye ebiteeso 4 ebiyisiddwa omuli ekikwata ku ddembe ly'obuntu n'okuyisa embalirira. Olukiiko lwaniriza embalirira y'Obwakabaka ey'ebyensimbi ey'omwaka 2026-2027. Ronald Kakoza ne Lydia Nakiguli be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Nga twetegekera okujaguza amatikkira ga Ssaabasajja ag'omulundi ogwa 33 bukyatuuzibwa ku Namulondo mu 1993 olunaku olwaleero tukuleetedde ebikwata ku ssaza lye ery'e Buddu. Eno ye wasangibwa n'ekibuga ekya Beene ekya Masaka City. Essaza ly'e Buddu ly'erimu ku masaza agasinga obunene mu Bwakabaka bwa Buganda era nga likwata kyakusatu mu bwagaagavu. Lirina amagombolola 29 nga liviira ddala mu Lwera we lisalagana ne Mawokota okutuuka e Mutukula ku nsalo ya Uganda ne Tanzania. Omwami wa Kabaka atwala essaza lino ayitibwa Pokino ng'atula Kamugombwa awatumiwa ku ssaza. Abantu abawangaalira mu ssaza lino bayitibwa Bannabuddu ng'ennyumba y'omwami w'essaza eyitibwa Buddukiro olwo mukyala we n'ayitibwa Nassaza. Essaza Buddu okuba Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II lwe yatuuzibwa ku Namulondo y'abajjajja b'emyaka 33 egiyise lizze likulemberwa Bapokino ab'enjawulo okuli Mulindo Walukejje, Charles Kiyimba Kwewaayo, Vincent Mayiga
ne Jude Muleka aliko kati. Ebimu ku bifo ebyenkizo ebiri mu ssaza Buddu kwe kuli amasinzizo okuli Lutiko ya St. Luke Ekako, Lutiko y'Ekitovu, Ekereziya enkulu ey'Evira Maria, olubiri lw'Enkoni olwazimbibwa Bannabuddu ng'ekirabo eri Ssekabaka Muteesa II n'ebirala nga Joseph Kizito Kaawonawo avunaanyizibwa ku ttaka n'ebizimbe mu ssaza lino bw'annyonnyola. Abataka okwali Muzeeyi Bbanga ne banne basobola omuwa ettaka, basobola okutona ettaka okwazimbwa olubiri olwo. Ssekabaka bw'ava mu buwaŋŋanguse bwe yatuuka n'akwasibwa ekirabo ekyo era n'asiima ne gafuuka amakula. Twazimbibwa Bannabuddu nga tebifunyeeko obuyambi bwonna buva bweru. Abawangalira mu ssaza Buddu omulimu gwe basinga okwenyigiramu gwa kulima mmwanyi, obusuubuzi n'obuvubi, engeri gye yeebulunguddwa ennyanja Nalubaale mu bitundu ebimu Songa n'abavubuka beenyigidde nnyo mu bukulembeze. Ppookino Jude Muleka yagamba nti ng'oggyeko okuyoyoota ennyumba ya Buddukiro mwe bakakkalabiza emirimu n'ebitebe by'amagombolola, essaza lino gye liraga balabayo okuva lwe lyafuna ekibuga ekikulu ekya Masaka City, abangi kye bayita ekibuga kya Ssaabasajja Nkati, baagala enfaanana yaakyo etuuka ne Bannabuddu. Ebbanga eryo ery'emyaka gino 33 egibaddemu Bappookino bana balambirira, gibadde gya byengera, gibadde gya kuyitimuka, gibadde gya kulaakulana. Kakati ndi mu nnyumba Buddukiro teyaliiwo, abantu baali bagyefunza, kakati weeri. Mu kiseera kino tuli kuzimba ekisaawe gali kwoleka, era mujja kulaba nga ttiimu y'omupiira gw'essaza ly'e Buddu eyongedde okusituka, ebitone bikoziddwa, waliwo ebitannaba kukolebwa. Kambawo ekyokulabirako, ffe Bannabuddu tuli balimi, naye omuntu abajja mu kibuga ekyo tekinnaba kweyoleka bulungi. Bw'otuuka ku roundabout ya Masaka wali ku Nnyendo, ojja kulabawo ebintu ebyateekebwa ku roundabout. Ekyo si kye kitwawula ku bitundu ebirala, ffe ekitwawula bulimi mmwanyi na bitooke. Ppookino yeenyumiriza mu kya Bannabuddu okulima emmwanyi ne bakwata akati mu ggwanga, kyokka n'ategeeza nti kati essira ayagala liteekebwe kuzongerako omutindo. Emmwanyi zeeyo we yabeereranga ddala, era mujjukire emmwanyi baazigulangamu pikipiki n'amamotoka ne bazimbamu n'amayumba ag'amwamba, gwe mulembe guno. Kyokka abantu bamaze okuzirima, ate ebyuma ebizikolako tebiriiwo ebigatta omutindo. Okusunsula emmwanyi kirungi naye twekozigattako n'omutindo. Buddu yeetaaga ekyuma ky'emmwanyi, Buddu yeetaaga ekyuma ekikola kaawa. Agamba nti ng'oggyeko bye batuuseeko basanze okusomoozebwa olw'ekibbattaka ekyafuuka baana baliwo mu kitundu, akawuka akaleeta mukenenya n'ab'ebijambiya abazze balumba Bannabuddu. Waliwo abantu abajja basaatuukira mu ssaza ne weesanga nti bagobaganya abantu basigala nga babondabonda. Mujjukira bulungi ensonga y'ebijambiya, essaza lino lyakosebwa nnyo era twebaza nti eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka bwe lyajjanga gavumenti yayongeranga okukola omulimu gwayo kuwa abantu obukuumi. Kalya Masaka akomekkereza ayagaliza maasomogi amatikkira ag'essanyu n'emyaka egy'omu maaso egijjudde ebibala. Twagala okuwonga mu maaso g'Omukama, akutebusa abalabe bo, akwongera amagezi, oyongere okutukulembera obulungi. Wangaala nnyo Ayi Ssaabasajja. Jacinta Bwanika yakusakidde gweno ku Bukedde TV. Otukoledde ddala bulungi okutuwa akadaka ak'omuwendo bannaffe ab'ekyenkya mu studios mwebali okutuusaako bingi ebinyuma mu kisaawe eky'amawulire ku ssaawa 6 wajja kubeera agataliiko nfuufu mu ttuntu, ku ssaawa 1 agabuutikidde ate ne ku 4 tudde tukutuuseeko agataliiko nfuufu. Tukwagaliza okusiba obulungi, weeraba.